Kitundu ekyokusatu kya programu esibyo China muzikulu wa Gabunga Moses Wamala bwetuba tukutte olupapula ne pen ne tutandika okuwandiika wansi abantu abazze battibwa mu ngeri etategeerekeka netavayo na alipoota yonna oba accountability government kuwangeri bantu abo gye bafuddemu na kiki kibase n'abo ababasse wa gye bali ddala kituufu oyinza okwebuuza ddala kituufu tulina obukulembeze obukkiririza mu 10 points program ezaateekebwawo nga bajja security oba ebyokwerinda emirembe sako n'ensonga endala demokrasiya good governance obufuzi oba obukulembeze obulungi ddala kituufu ze zimu kweza ennyingo gavumenti eno ezagireta ne bagamba tukkiriza bino biyinza okuwa bannansi essuubi essanyu saako n'akamwenyumwenyu ku matama n'obutebenkevu okukkiriza nti ddala kituufu bali mu nsi bwe tutandika okubaloobaza abantu omuwendo mungi nnyo Andrew Felix Kawes afande Muhammad Kirumira mwoyo gwa ggwanga abasiraamu amasheyi abazze bafa mu yalibawa mafiina oyo Meja Kigundu bantu bangi nnyo abazze bava mu lambwensi abazze bafa in cold blood wa mu nsonga za kuwa masasi Abraham oba Ibrahim Abiriga kwegamba nga up to now we don't know who are the killers atera nsonga ki baviiriddeko okufa alipoota tezifuluma Nchaine Haji Muhammad Kizito Haji ono y'omukwabo abateeka ettoffaali ery'amaanyi ery'enkizo kukubeerawo kwa National Resistance Movement ne Grace Bukenya onatunya ensonga za byakwerinda Haji badde okyanyonnyola ensonga ku bigenda mu maaso mu ggwanga kusinga ebyokwerinda ebyokwerinda eyo kati omukulu ono alina kye yakonyeeko nti abaana abo okusooka abantu bakomplaininga tebatendekeddwa bulungi bazibwe batendekebwe naye mukutendekebwa kyazzibwayo omukulu n'angamba nti yaliko kaweweta nga batendekebwa General Kawagga simubuusabuusa ku bukugu bw'alina kubanga ebulamu bwe bwonna Kawagga abadde mu battlefield okusinziira bwe yayingira NRA naye NRA talina beyond NRA na NRA blood ye yonna ng'omuntu aggweramu kati bw'omala okuggwera mu kintu si kituufu bakutwale kutendeka kintu ekyo kubanga ebiseera ebisinga obungi otendekera ku sayidi emu tukuuma tutya ekintu kyaffe nzijukira bulungi nnyo wano abakulu abo baali batendekebwa bajimuwezi bajenosale bali bonna batunyefunza batwalibwa bagiyita kimaka naye batendekebwa ani abatendeka he was a Tanzanian sergeant omutegeera owobunavi obusatu section commander bayitibwa yatendeka bajenera kitegeeza omulimu gugwali buki butendi kati abaana bano beetaaga President Museveni abafunireyo abantu abana skill ng'eyo kubanga abantu gye bali Tanzania kimanya abasajja seniority batusingira wala ensonga lwaki olandi sergeant yatendeka baki abaleete okusinga ffe okutugamba tutendeka baki abaana abo nga wayingira ngo n'emyaka kati Mr. Kawago yayinza okuba yayingira mu myaka 10 today 6 MP6 kakati amanye ekintu eki bw'amaliriza abagamba tukuume ekintu kyaffe kati bana abaana ne bajja n'obwongo nga balina buki tebazze kuuma nsi bazze kuuma ki yes kubanga omuntu yayingira nga yali mu P6 obulamu bwonna nga oli weeruweeru toba nkola busobozi bugenda mu kasiteera kusaba mmere bw'oyitawo olabanga mukoddomiwo today ng'oli general today ng'omwana asomera mu university oyinza obutaba na bukugu ddala oba toli mukugu nnyo buyinza kuyimirira olwoga nti omanyi nti tulina kukola kino nakino tukuume bannansi osooka kuuma ggwe n'ebyammwe yeriyimuyo bannansi banamba 2 banamba ki kakati naye nsaba President Museveni atandika okukyusa mu kintu ekyo ffe bannansiko tusigaze omulimu ogwaffe Kawaga musajja bubaga nti balumba ggwanga Uganda olwaleero ne basamoninga Kawaga agenda afeesinga ensi sidawutinga mu dakika neki mbamanyi nti atwedde omuntu omutuufu agenda okufeesinga bolaba eggwanga bwe liyimiridde essaawa eno ninza okuyita bamu ku aba founding fathers ebintu bino bikuyisa biti bintu bino bimpisa bubi nnyo era
Terajo kugenda n'enjogera akagambo ne kagamba abantu abatonde abakulu abansingako mulimu n'abakulu abansinga ne bagati banne mu abatamanyi mulina omukisa omanye muntu abatamanyi abalina omukisa ntutomanyi naye abatamanyi ali bulungi nnyo mulina eggwanga Uganda ffe tuli balwadde lwaki tuli balwadde twalaba ku birungi twalaba ku bwomerevu bw'ebigambo ebitunyonyolwa nagamba abantu olwalo nga bagamba abantu nti ripooti ya polisi gyeyakoze lwaki abantu bafa kino nekino saagala badde ku ebyo bagende baleete polisi 10 point programu zaffe zokka tutandike oziyita otya tutandike ku checking ezo zokka bwe tuchecking ezo 10 point program tuziza mu line nga bwe zaali omukulu bwe bazisengeka kubanga mu kuzisengeka saazimanya era saali nnyo kumulama okumanya 10 point program kugenda wala nnyo ayo 16 nieri yaba kitafu abazikola ki era ze zakubisanga president Museveni abadde bamukubira mu ngalo mpaka ki kakati bwolaba olwalo nga 10 point program zaaliwo muntu tafiire bwereere ng'abantu bafa bwe batyo kyenvudde ngamba nti abantu abatamanyi mu abaana abatono abatusingako obukulu kuba eriyo abakulu abatakola ki kibi nnyo era kinnenyamiza kyenvanga nti president Museveni adde eriye bagga akwate 10 point programs oba zeekwatiranga ye ng'omuntu azikwate oba aleetako abalala abantu basiniya bakada bagenza akuza olwaleero bagende bane tubuliddewa 10 point programs zaffe zino abantu zebatukubirangako enduulu ne batandika okugula sipiiki za president Museveni nga amaze ozikola ki ozoogerako batandika nga ozikola ki ati njala kuteeka mu scenario ekibuzo kyo nayagala dde okukikubuuza bwe tukwata abantu bano ababiri oyogedde ku 20 points program nokukwata ku president Museveni wa before 1986 n'omutuuza n'owa 2021 nga gwe abatuuza nga obali mu makati scenario tebayinza na kutuula mu kisenge kimu kuba eyo chance nyinza obutagifuna waliwo batuuza batule wakati naye tebayinza kutuula mu kisenge kimu mutakkiriza munne kuyingira mu kisenge kirala president Museveni 1986 tujje tusembere eno mpaka katulumba 2000 mulala n'olwaleero mulala sorry for saying that yinza okuba ekibi kiyinza okuneetera obuzibu naye njogera reality kubanga oli owaffe sikirowoozangako nti omuntu ajja kufa lipoota neebulawo kubanga okufa weekuli omuntu ayinza okujja nga sabotaaja natta omuntu naye tuga nti omusajja ono yatta omuntu ono nti luutu yamujja Tanzania naye yaddayo era n'akola ki tumanya nti yatta omuntu gundi yavaawa naye lipooti omuntu bazze bafa bayitirivu people died a lot here titulina lipooti zaki naye nga emu 10 point program yakola ki kamaleyo kano tulina ekintu ekirala titwalowoozaako kubanga 10 point program ekyogoba abantu ku ttaka teyakyogerako lwaki teyakyogerako omanyi lwaki kubanga tekyaliwo kakati ate kikoze eki kiberuseewo ekyo nakyo nsaba president Museveni nga bwe yagaa nti guno omulungi alina engeri gyagenza okulongoosamu okola nti abantu tebajja kuddayo kukaaba kubanga abakaaba si ba refugee be bantu boolina okukuuma be bantu bajjajjaabwe abaakubika eruweero okitegeera kankikubuliza ddala kati muzeeyi kubanja gatudde ku mulamu omulala bweyogera ku president bano ababiri bwe bakwatagana Yoweri Kaguta Museveni wa 1986 and before ne saaweni what went wrong waba in court sayogera ebigambo bino I can't remember the anti I cannot preside over a country where a citizen is killed and the command of OC or the leader omuntu oyo nga tamanyi kiki kyaviddeko muntu oyo kufa. He's now still presiding over the same country where many people are gunned down in broad daylight. Nasigala olumuntu ne battibwa najja ku TV national television neyewaana bwewaani nagenda maaso n'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu was beaten very well. Such a commander in chief we have in Africa actually. Hajja ebintu ebyo bikujjira bitya when he's still presiding over that country n'ayongeranga ne security ebyokwerinda. This year the budget is sukulumine ku birala billions and billions of money but people are dying. What went wrong? Abazungu bano balaba balina ebintu bingi research awera. America waliwo president yavuga ebisanja ebisukka bibiri
naye bantu bano bagala naye mumanyi nti ekintu kino kiyinza okuleeta obuzibu buki gye bujja tusibake. President Museveni bwe yali akola constitution ebintu ebyo byonna yabikola. Yasiba term limit n'asiba 2 n'asiba emyaka 75 nagyo n'agisiba era n'akugamba nti neyo constitution ekyasinze obulungi mu nsi yonna. Buli abaga constitution bwentuula naye kyategeeza sikimuwaayira ekyo yakyogera nti yasanyuka nnyo. Naye what went wrong, entebe eyo ey'obwa pulezidenti eriyo omusujja ogukwata ba pulezidenti bwensonga lwaki baateekamu akantu kaliwa ak'emyaka gya President Museveni gye yafuga gyonna egyasooka tekyalina buzibu. What went wrong ekizza olwaleero nti mwabaagala entebe y'abavubuka mutandise okugimusaba olw'empaka. Bwe mugibasaba olw'empaka nga naye omusujja gwamukwata tayagala gikola ki, tayagala givamu lwewava obuzibu. Naye akantu ako kasobola okutereera n'olwaleero kankadde munneeyambise kino kyasiba omwana aba akyateese mu nsi muno. Nze ngamba ebintu bibiri. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ow'ekitiibwa kantule mu kamera gw'olina obusobozi obutereeza eggwanga lino ki olitereeza otya? Teesesa ensi Uganda, oteesese bannaluweero bo, otozeze ne famire yo. Kuteesa bwe kufaanana kutya? Teri atasobya. Pulezidenti yakola ebintu ebirungi biyitirivu. Naye n'ensobi eziriwo olwaleero zikola ki? Eriyo abatakyadda mitima mpaka ensi eno oba esaana bwesaanewo oba ekyusa ekoze eki. Kati abantu abo bw'osuubidde ojja kubasiba mpaka n'empaka banaafa mpaka ddi. Kaakati teeseza abantu abo. Bw'omala obateeseza, nze nabagamba abantu batise ensi eno. President Museveni bw'aba ayagala State House agisigalemu ng'enjo. Agenda alule lwakitula. Tuzimbewo awalala. Obuuza tuzimbewo awalala n'emakindi egendawo. Ate obuuza State House era webeera awalala. Grace Bukenya njagala ekisemedda ku what went wrong kuba ekibuuzo kino nti tujja kukkiriza bwe tuba mu East African Community bwe tutunuulira embalirira ffenna ze tukola kuba zonna zonna ensoma olunaku lwe lumu. Ebyokwerinda mu ggwanga Uganda bizze biweebwa enkizo okusinga ku East African countries endala for many years. Era tukkiriza nti the heart of President Museveni, omutima gwe gye gusula era nnamiro emitwetwe byakwerinda. Era I can confirm bakibeera ku record nti mu Africa suubira nti eriyo omuntu ayagala ebyokwerinda nga President Museveni. Buli wabeera tasobola kumanya olunaku nga tayagwedde ku byakwerinda. What went wrong kulaba nga abantu be bamuvaamu oba simanyi? Where is the problem? Kakati nze ekintu kino nkisusa Uganda nekisusa East Africa nekisusa Africa nekitwala ne mawanga g'abakyeruppe. System abazungu ze bakozesa oba ensi katugeze nga Botswana abatambuze abali batuseko mu nsi eyo bekikwatako mulimu abasirikale bosanga kati nga ababejje ekkuuma byalo nga bakanyama obudde bwabwe bonna nga bumala mu jimu gyeziri za police za security forces ne nga bakanyama kyalina ekyobugagga ekinene nnyo kakamulali empingo ye n'omuggo gwe naye nga tosobola kukola ki. Kakati nebuuza lwaki bannaffe abo ndowooza basooka ne bafuna ebizibu kati ffe bino bye tulimu. Ate era njagenda nebuuzeemukko nnyo Haji bwe mwajjira mu buyinza okusoma tekwali kwa kibogwe, abasinga mwena temwali bayivu. Naye His Excellency abadde ataddewo embeera omanyi lwaki tebaali bayivu naye baali bagunjufu. N'obuyivu lwaki tebaali bayivu Uganda obuyivu bwalimu naye abantu abajja be bantu abasangibwa mu kolido ya Luweero trial be bafu abaali abayizi tugoba bumyu ne twegatta ku batono abaali bavudde e Kampala babenoni biraalo bakazoora baali abayivu yensobola lwaki ndoza kino Grace Bukenya ko kigatta konti
za forces yali eteri mbayivu. Yes, like sanity yali waggulu. Okwawukana kati yadenga yinza okuba education nze nja kukigamba bugambe nti abaana bano naddala abajoininze forces ennaku zino abasinga balina ebigendererwa ebyokugaggawala obulamu bwe bonna talina Uganda at heart. Ng'oggyeko bano bamwoyo gwa ggwanga abayizi abo nga boolaba abayizi excellence oyo bajjira nti balina omwoyo gw'eggwanga. Balina emungu kugamba emungu kyalinga nga kiriyawo ng'ate era olaba discipline yali paramount. Naye nina ekintu kyentunulamuko katono era nga nkitunuliza bakamandas gye muli eyo. His Excellency agambye nedda nti abantu abayivu kabajja on board kubanga ensi ekyuse. Ensi yeetaaga abantu abagunjufu ate nga bayivu. Naye kyakusalirwa nnyo nti tebazze na mwoyo gwaki mwoyo gwa ggwanga. Tebaagala nsi yaabwe. Teri muntu ayagala nsi ye asobola kutta munne byakiyononera ebyo. Teri muntu ayagala nsi ye atasobola ate kukuge pakati baana mmwe abeeroddiyo abatulaba olwaleero ekimu ekyabaleese okukola kukuuma bannayuganda n'ebintu byabwe. Naye bwe mutuswaza olwaleero ate ne muvaayo nti ate bannayuganda babalabe babadduke tekiba kirungi. Ekintu ekyo bakyuseemu mukyusizeemu ddala. Njagala kudda ku mulamu omulala njja kujja ewo katonyi naye haji nzijukizaamu President Museveni yaliko Minister wa Defense. By then byali biti. President Museveni yali Minister wa Defense ku mulembe gwa Zitu Binaisa. Gwa mulembe gwa Binaisa. Twalinawo gye bayita the Gang of Four. Baali abantu bana Dadi Wadada Nabudere, Omonyo Joko, Mugumayo n'omulala gwe neerabidde. Era ku kakiiko akateekateeka okulonda kwa kinaana yali vice. Yes. Naye era mu biseera ebyo by that time Uganda yali mbi nnyo kubanga okufa okwaliwo oyinza obutakugeraageranya ki kubanga olunaku lumu okupopopa ekyemmanga oluzi lwa popopa olulaba ekyengu waliwo ekyemmanga waliwo ennyumba nene nnyo ya bustowa yamwamba waliwo ebikata bya lumonda wagwa emirambo 9 bw'okyamala okukubirire guno omuggo oguva ku kayanja ka kabaka ogoberere tewa mukyalema mu ndeeba osalewo mabega abo bakolerangawo amaliba awo twatubeera ennyumba eyali opposite naffe wakitange days battamu abantu 8 bakuba enduulu kuba baali bagamba abantu bakole ki kakati that time nayo yali ttamu erimbi nnyo by that time but he was Minister of Defense. Naye okufa nako kwali kuyitirivu nnyo okwo nakola beera nkutegeera bulungi nnyo mu ndeeba awo obuuzanga abasinga ku myaka oba obuuzanga kulu nadduli eyo bakimanyiiko naye nze nkimanyi 1980 ku Binaisa omuntu yafanga obuuka kigambo ekyo enfa teriyo nfa nnungi eyo nfa yali y'amasasi abatulaba eyo naye nti enjawulo eri wakati w'ebintu bino ebibiri emirembe gino ebiri nti enfa y'omulembe guno ogitunuulira nti abantu bafa nga mulimu lack of professionalism mulimu operational mistakes ekyaddelibaleetere abantu okufa mu bugenderevu nti oba nti gavumenti essa abantu baayo ekintu ekyo yenjawulo eriwo kyaliwo damwatereze ka statement yabo akaddemu akalungi bulungi tukawule kikategedde kyabadde nti enfa eyawukana mu katono nti ku mirembe haji gyabadde ayogerako gavumenti yavangayo deliberately in a broad daylight netta abantu baayo ekitaliiwo kati ate ekituuseemu nti kati bwetulira ennyo okufa okwaleero kulimu sabotage kulimu ekyandibaddenga nti operational mistake nekibeeramu obulagajjavu abakuumaddembe okuteekawo obulagajjavu kwegamba enjawulo eyo naye mbadde nsaba tugitunuulemuko of which
nti teriyo muntu ateekeddwa kufa wadde lwa bulagajjavu wadde lwaki wadde lwaki nene kali katokalabe kagabuddemu katono ekintu kyayogeddeko nakojja kunyamba ajo ngatireko nekino bwobumalirizzaawo nti kiki ekyagobya President Museveni nga Minister wa Defense. Ekintu kati kyenjagala otegeera olwaleero nti ono kyabadde ayogerako binaayisa yaliwo ng'ekifaananyi yatafuga ggwanga Uganda. Yes. The gang of four bwe baatuula ne bajjamu obwesige President Yusuf Kironde Lule yali waggulu. President Museveni n'akugamba nti yagenda amwegayirira akyuse mu kirowoozo n'agaana naye nga bazukitegeera era mu kkuba akaluwa akawangula Lule teyakuba naye bamula kukkiriza nti bagenda kujja waani Lule bantu babuuza tuteeseewaani Abaganda bagenda kukola ki kwegugunga. Kagezi Munye yaliwo yali President Museveni n'Abaganda omuntu mulina nti binaayisa era yakima binaayisa awa nguva ku Suzana awali binaayisa aba wakitaawo abo naye binaayisa anyumya atudde ambuuza ontwala wa agamaama bwe mba sikomyewo Museveni yakoze eki antutte naye yagenda mu motoka tateredde ontwala wa n'amuvuga n'amutuusa ku ssaawa 7 mu State House olwayingira bwati eddoboozi lyasooka okufuluma baaliwo His Excellency ng'omuntu eyamuyivu yategeererawo binaayisa n'agaana entereza ekkooti awo maze okutegeera ekigambo kyabakoze eki naye binaayisa baamuteeka buteesi ng'ekifaananyi na buli ebyakolebwa ku mulembe gwo gwonna tebyali bibye kubanga yagezaako n'okwokola obbasamba ebbali. What is next? Kuba bwe yajja ng'omugezi yamanya nti bano banteesewo nga ki ekyo yakimanya bamplantinzeewo ntuukiriza ebigendwa byabwe naye nange mu maanyi gange kankozese entebe eno mbasuulewa n'ataliko bagaba Algeria akutti yakwata ku Namunswa yaleeta obuzibu ono President Museveni era yamugjawo n'amuteeka mu era minisitule gye yamuteekamu oyita ojogo mu Algeria ambassador ng'akutte ku Namunswa teyasulako. Kakati ebintu bingi nnyo ebyakolwa ku mulembe gwa binaayisa bitaali bibye kati ono esakula gy'abadde ayogerako ekolebwa olwaleero tezze leero lwokka ne ku binaayisa yakola ki ne ku binaayisa yaliwo kakati ku kyobadde ayogerako ekya Minister of Defense Museveni tebamugoba kuba Minister of Defense. Museveni akalu yakategeka nga ye vice wa muwanga era n'akesimbako yampawo ono muwanga era n'akesimbako bw'akesimbako ye yali akimanyi tajja kuwangula ki era yesimba mu Mbarara North n'omwami Kuteesa ebyayogera sijja byogera n'amuwangula n'akola ki babuuza Obote ensobi ki gy'olowooza gye wakola yagamba nti olunaku ensobi gye nakola mu bulamu bwange Museveni yagambira nti bwe muwangula agenda mu nsiko naye n'omukola ki naye n'omugwata naye ate Museveni yayoza obwongo bwa Dr. Milton Obote kubanga yete ono tomuzanyisa mu kubala ebintu yagula segenge n'agenda ataliko okusiba famiye waabwe bano babuuza ba intelligence nti ono aliro ddawa nti asiba faamu n'Abaganda bagambye eki ali eri bwagenda kulwana ki n'amwoza obwongo okubabiriza ono yali abayinga time kitegedde binaayisa tekumuteekako nnyo ku kyokufa kw'ebintu bya 1998 bamuteekako nga kazanyirizi teyali commander in chief teyabeerako Minister of Defense teyalina buyinza bwonna kuki amaanyi ge yali asoose okukola nga president yali abakyusa abajjewo aleete abaki ababe bano nga bamutebuse dda. Katugende ku nsonga endala tulina ensonga endala gye twagala okukwatako gye buvuddeko tukyanga okuwuliriza tugira kufuna ensonga eno ekwata ku ab'amawulire kino kiyinza okubeera ekya Robert Kago kiri ku sajja yinza obutaba ku ddembe naki naye ensangi zino ate omupiira gwe baasamba nze omu ku baagaana okugenda to be on record nze omuntu yategeezaawo nenga nti siyinza kwetaba ate siyinza kulowooza nti ejjanzi liyinza okubuuka n'enzige batuyita mu mupiira nti tusambe n'ab'amagye naye nga nze ku bwongo bwange ne political science gwe nasoma siyinza kwetaba mu bantu batukuba kibooko olutatadde era abakulu bamu abaagenda ne bagamba tewajja kuyita sabbiiti 2 nga tebazzeemu bakuba kuba abantu bano babalaba leero nga babamanyi
nakugamba wabana ne bwatuka mu field aba muntu mulala simanyi oba komandi eb'ekisoba ki era wayitambale bannamawulire ab'enjawulo okuli aba NTV okuli aba TV aba radios n'emikutu emirala ne batandika okubakuba naye nga sabbiiti emubiri badde basambemu akapiira nti okuddamu okumendinga relationship wawulira bino nga ne munnamawulire Muladindu wa Sava tusobeera nebulubwa balaza waneeno yakwatibwa kubigambibwa nti alina engeri gyazze akolamu emirimu gye eginyizaamu abakulu abamu naye ate gye byagenza okukomekereza nga birimu ate kaada nnyo wa National Resistance Movement neyewaana n'okwewaana nti yayise CMI ne State House naki awo wetujja katutandikira mu kitundu kino ekiddako